Nsanyusa okubalaba mikwano gyange mwenna ate nenyaniriza nnyo nammwe aba Ennono TV. Sebo wano wembeera wenkolera emirimu gy'abajjajjange era ndi musanyufu nnyo kubanga mbakyazizzaako. Mwe munkyazizza ku mukutu gwammwe naye nange mbakyazizza sebo ku mbuga ya jjajja. Lunaku lwakusatu terikkola tubeera mu ggandaalo kyovola ntolabawo bantu. Yenze Nsubuga wasswa kkubo aligaweesa. Ndi mutabiriza mu nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono. Ndowooza nammwe kyabatuumya omukutu gwammwe nti Ennono TV. Ennono TV. Bannange aba TV eno Ennono mwebale nnyo okwagala buwangwa era mwebale nnyo kuteeka buwangwa buno ku ntikko. Kino nno nja kwebalizaamu n'abaana abawala. Waliwo abaana abawala balinganga bano babataano bali ku TikTok okwo baagala nnyo ennono yaabwe ne muneesiba manyi mannya naye mwenna gye muli waliwo atera okwambala shaliya, waliwo akwata nnyo ne mu vidiyo zange ku TikTok okwo. Bambi mwebale nnyo okwagala obuwangwa. Ennono eno yalowoozebwa nnyo nti nno y'abakadde naye bwevaayo nga abavubuka mugijjumbidde ekyenkanidde awo kinzizaamu nnyo amaanyi. Ndi wanzikiriza ya buwangwa na nnono tondizi mu faith. Omanyi ebyo nabyo bibuzaabuza abantu. Waliwo ne yambuuza luli oli wasenga kulannamu oli wa maama Fiina. Namugamba ndi wa buwangwa na nnono. Basebo ne bannyabo ebimu bibiina bya bufuzi bibabulizabuliza bwereere. Ebimu bibiina bya bufuzi ebifuga oba ebikulembera abasawo b'ekinnansi. Naye ffe tuli ku nnono era ffe twogera ku buwangwa n'ennono nga yenzikiriza yaffe. Waliwo omusajja omubuyabuya yagamba lulimbu mbu Jumba bamuwadde ssente ennono n'agifuulamu eddiini. Basebo ne bannyabo ebitundutundu biri bisatu. Tulina enzikiriza, tulina obujjanjabi, tulina enzikiriza, tulina obujjanjabi. Tulina enzikiriza, tulina obujjanjabi, tulina n'ebbanguliro. Bye bintu bimeka? Bisatu. Byonna abazungu bajja babitwala. Kyovola osanga ekereziya, osangawo eddwaliro, osangawo n'essomero. Kati tetunaba nakuza kitundu kya bbanguliro kuba nakyo kikyatubanja. Kati enzikiriza twagizza nti olwaleero omuntu asobola okugamba nti ngenze kusaba nga tagenze kumulagula. Kati n'ekitundutundu ekirala ekyebbanguliro nga tubangula abaana nakyo mukirinde mu bwangu ddala tugenda kukizzaawo. Kati oba mukulu lumbu yataawo n'ogambawo otya nti ate obuwangwa babufudde mu ssomero. Yayogera naye nze abantu bwe batyo sibawa nnyo budde olw'ensonga bakuba mu kisaka kusobola kuyiga. N'olwekyo mukulu lumbuye enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tewaliwo yagifudde eddiini wabula enzikiriza yaliwo eribaawo era ejja kubeerawo. N'olwekyo tewaliwo yagifudde eddiini wabula eyo nzikiriza y'abajjajja baffe. N'olwekyo wenjogera ku nzikiriza ntumirako nnyo omukulembeze wange ow'oku ntikko nga ye Ssaabakabona Watonda Jumba Lubowa aligaweesa. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala okuteekayo omugongo ne kukubwako amafumu n'abatalina buvunaanyizibwa ne bakuba kuli naye ng'ogumye okusobola okutembeeta enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Olwaleero aba Ennono TV mwebale kujja naye simanyi oba mwakirowoozezzaako nti tuli mu kuzzaayo baana ku masomero oba temunnakirowoozaako. Mu kuzzaayo abaana ku masomero nze okusaba kwange kugendagenda eri abazadde era ngenda kwogerako n'abazadde kubanga nzaani yenze Nsubuga wasswa sava waggulu wa Katonda n'engwa
saava mu bbanga ndika abazadde maama wange ye Nnaalongo Tezira Makomero yeddira Mbogo mu kitundu ekyo abanzaala ba Mbogo omukulu Kyagulanyi Sentamu olikojja era ssebo kata ekintu tukikwatemu sandize nga simanyi ebibiina by'obufuzi naye nandigambye nga nti kojja yali kuki yali ku ntebe era twali badde tujja kulya kubanga yali badde ayita abaana n'abazzukulu. Taata wange ye Ssaalongo Beni Mukuye mu kitundu ekyo neddira Mamba. N'olwekyo ndiko abazadde bwe mba njogera ku baana mbeera njogera ku kintu kye mmanyi kubanga nange nali mwana. Abantu bangi bambuuza ebintu bino obijjawa, ebintu bino wabimanya otya, wabitegeera otya? Bassebo ne bannyabo nze nanditandise okulagula nga nina emyaka 12 naye ekyanviirako okutandika okulagula nga nina emyaka 27 kyava ku bazadde bange. Ennono tebagimanya. Taata waffe yalwananga nnyo era yafubanga nnyo atufunira ekyokulya ng'akifunira mu bugubi obw'amaanyi obw'ekitalo kuba n'olumu kyayagalanga okugaana. Naye taata teyakirowoozaako nti wasobola okubaawo ebyemabega eyo ebiremesa embeera okutambula nga bwe yali agyagala. Kyova olaba emirundi egisinga mbagamba nti nze ndi mwana eyakulira mu muzigo ogwali omwegi ndi mwana eyakulira ku mizigo egy'olukalala nga giva kuno paka eri mizigo 10. Abantu bangi boogera ebintu bye bataalabako nga bagamba mbu abantu basaanikanga ebikolokomba, basaanikanga entamu omutali mmere. Ekyo kyogereranga ddala ku maama wange. Yasaanikako ku ntamu omutali mmere okulowoozesa abantu nti naffe waka tukola ki? Tufumba, tulina ekyokulya naye nga tekikola ki? Nga tekiriiwo. Era nze ngamba nti omuzigo tegwonoona abaana. Nebaza maama ne taata baatukuza bulungi, baatukuza n'empisa, baatukuza batubuulirira, baatukuza batutendeka engeri omuntu gy'abeeramu mu nsi, wabula tebaatukuliza mu nnono. Tebaatukuliza mu nnono ya bujjajja bwaffe. Ekyo nno kituviiriddeko obuzibu bungi nti nze okusamira newaggula bwewagguzi ng'era nkikola lwakuba ndaba nga buli kimu nkigezezaako kikoze eki kigaanyi. Ne ŋŋamba nti kaakati ekintu kyensembayo okukola kyakusamira wekigaana nga mmanya nti Katonda bw'atyo bwe yantonda kubonaabona bwe ntyo bwe ndibeera mu nsi. Mbadde nsaba abazadde ng'oteekateeka abaana leka mwana kumuteeka mu mbeera. Nze mbadde wano emirundi mingi nga tulagula abantu naye omuntu akugamba nti bwe nagezaako okwagala okukola ensonga z'obujjajja taata wange yavaamu eddoboozi nga ligamba nti byo bye weetankuulira onoobisobola. Maama wange yambuuza nti ebyo ebyalema ne bajjajjaabo gwe onoobikola. Bassebo ne bannyabo ennono etandikira mu nnyumba, obuwangwa buviira ddala mu nju. Mmwe mwennyini nnyini bazadde baffe abatuzaala ye mmwe muddidde ebibbo bya lubale ne mubiteeka wansi w'ekitanda. Mmwe mwennyini nnyini bazadde baffe abatuzaala ye mmwe muzuukuka ekiro nga mugenda okukola emikolo gya lubaale ne mugizuukukira kiro nga ffe twebase nga kye mutaagala ffe tulabe ebintu ebyo ngera mugamba nti byammwe bakulu. Tutuuse mu kiseera nga muweeredde nnyo abaana era abaana basomye era abazadde mwebale naye munnanga abaana bammwe ate visa bazinoonyeza eno mu masabo. Nze ndi wa P6 first term ne wentuula we wali ekitebe ekikulu ekigaba visa wentuula wano ku kiwu kya jjajja wali ekitebe ekikulu ekigaba visa bazijja wala naagala ogenda ebweru wano wajja naye kijja lwako saagala nze tebajja sibakowoola wabula mbabuulira enkya gwe olwaleero obanga wajja wano n'ofuna visa n'ogenda ebweru n'omwana wo kyoyagala akole
muneewuuba mu masabo munaatuusaawa munaabeera mu kuzunga nga mugenda mu masabo gye mugendera ne gye babakolerako ebyambyone naddala abaana abawala bafunye ebizibu bingi nnyo mu masabo gano olw'ensonga nti agenda n'obwongo bwe n'amagezi ge n'omutima gwe byonna n'abissaayo asobole okufuna kye yeetaaga. Kijja lwaki? Awaka talina kye baamuteekateeka, talina kyamanyi. Abazadde mufune obudde, omwana ne waaba wa kisulo mufune obudde abaana mubabuulire. Tulina baganda baffe abatali baganda abatali basoga naye ng'oli munyalwanda oli mulundi akadde kafune taata wange abaana bo babuulire ennono y'obunyalwanda butya bwetambula. Kubanga ne masaba eno gye bajja olumu ajjanga erinnya ye Nalubega jjajja n'anoonya Nalubega nga tamulaba olw'ensonga ye Nalubega mulundi naye erinnya baamutuumaani Nalubega. Kati ne banoonya Nalubega mu Buganda nga talabika ne bakola ebintu ne bigaana okutereera naye nga kivudde ku kintu kimu nti okuviira ddala awaka baamukweka ennono y'ekika kye era neggwanga lye talikola ki talimanyi. Awo wavuddewo okubonaabona. N'olwekyo mu mulimu guno gwe mukoze mu aba TV eno mwongere nnyo okubunyisa enjiri ey'abazadde kubanga batono nnyo abatagenda mu masabo batono nnyo abatagenda mu masabo. N'olwekyo abaana basitule gwe sebandaba naawe nnyabo tolina lunaku lwogenda kumanya nti abaana baabo baliko lubaale paka ng'obasitudde n'obatwala mu mbuga yonna gy'onoobeera obatuddemu ne babateekateeka ne babakebera ekiri ku mutwe. Olw'ensonga nti kati olwaleero w'otunuulira baganda baffe abagenda ennyo mu nsi za Buwalabu basobola okukunnyonnyola ne bakutegeeza bulungi nnyo. Eri ennono kimu ku bintu bye bakkiririzaamu ddala. Waliwo n'omukyala juzi yali wano mukwano gwange n'aŋŋamba nti mugamba nga nakuleetera ku ntende enzirugavu ne mubuuza zikola zitya n'aŋŋamba nti zirimu omukisa ate n'aŋŋamba nti bw'oba ozirya tolya bbiri olya emu bw'otolya emu olya ssatu otolya ssatu olya ttaano otolya ttaano olya musanvu olina kulya za nsobi kubanga ke kalombolombo kaazo. Abaana mubabuulire okuviira ddala ku mmwanyi lwaki bagiyita ntabaluganda. Abaana mubabuulire okuviira ddala ku ndeku lwaki bagiyita ndeku kubanga endeku eva ku kiryo ekiryo kya jjajja ndawula ye sserulyo lulanda. Ku kiryo kwe kuva ekita kye batwala ku buko omukazi ne bamukuwa. Lwaki bakiyita kita? Omuko akitwala yaga nti munteere omwana omuwala n'agenda afumbe olwo omuwala n'agenda mu bufumbo n'afumba nga batutte ekita ky'omwenge. Era kyova olaba mu bintu byonna ebiwasa kita kye kiwasa omukazi. Bagamba nti kale muleete ekita ekikola ki ekiwasa si ntebe si tanka ekita kyekiwasa. Ekita kiva ku kiryo ekya jjajja ndawula sserulyo lulanda. Ku kiryo ne kuvaako endeku. Endeku etegeeza nti mwenna abaali bandekulira mbasaba mudde gye ndi muve enge ku mitima gyammwe mwagale kyenjagala tusobole okutambula. Kyova olaba mu ndeku bateekamu mwenge tebateekamu mazzi. Omwenge kitegeeza kujjawo nge nga mubadde mutudde nga mwenna waliwo akulinako enge ku mutima n'omuwa ku mwenge n'anywako lwayogera laga nti gwe wawona bwonyi kutta gwe wali toyinza kumpona okusinziira ku kintu kyowankola wekiti. Enge nga zikola ki nga ziva ku mitima ng'amaze kunywa ku mwenge. Kyova olaba baguyita mwenge gwe gujja enge ku mitima gy'abantu. Ku kiryo kuvaako olwendo lwe luse n'amazzi mu nsuwa. Ne bagamba nti kale bamuwe ku lwendo lw'amazzi anyweko. Abadde atumbidde n'akola ki n'akkakkana kuba teriyo akaaba nga bw'anywa. N'obadde okaaba otya ne bagamba nti kale bamuwe ku lwendo lw'amazzi oluluteekako bw'ati asirikirawo n'akkakkana era n'asobola okumanya ebigenda mu maaso. Ku kiryo kye kimu kwe kuva ensaasi. Abaana ebigambo mubibabuulire. Ensaasi ebeeramu amalanga agalanga ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja.
nebeera nsaasi bwe baginyeenya tuba tuginyeenya nga tugamba nti ayi Mukama Katonda ng'oyitira mu bajjajja baffe tukusaba otusaasire. Kati gwatanyenya nsaasi ani anakusaasira? Kitegeeza nti buli muntu yenna alina kunyeenya nsaasi asaasirwe addizibwe ekisa. Basewo ne bannyabo tulabye emirundi mingi ebyoto nga babikuma mu lumbe ne weebuuza lwaki bakumya ekyoto mu lumbe ate nga bataddewo n'amasannyalaze. Ekyoto kirimu empagi 5. Kirimu empagi esooka nga yeey'ebisiki. Ekigambo bisiki kitegeeza busika. Sebo mukulu Miiro eryo erinnya si liryo, wasikira sikire. Bamiiro bangi abazze baliyitamu. Kyova olaba nti wookola ebikyamu babuuza ye ono bamutuumaani nti bamutuuma Ssenjala nti mwakola bubi okumutuuma Ssenjala. Ssenjala yali mubbi ate tayinza butabba kuba erinnya lye bamutuuma lyali ki? Lyali lyababbi. Kaakati obusika obw'amannya ge tuyitaba bunywerera ku bisiki ebiseesebwa mu kyoto. Kitegeeza nti buli otuseesa ekyoto ng'okutte ku bisiki ng'oseesa ekyoto obeera oyongera okutereeza obusika bw'erinnya mw'oyimiridde ne libeera ddungi n'osobola oddifunamu omukisa. Bye bisiki ye nnamba emu mu kyoto. Mu kyoto mulimu ekitangaala teri atakinoonya. Kyova olaba ne mu Ekereziya Katulika nkyogera mpola mubeeramu amasannyalaze mu Ekereziya naye ate bakoleeza kando ey'ekitangaala eky'omuliro kubanga tuba tunoonya ekitangaala eky'omuliro ogwaka tetunoonya kyamasannyalaze. Naye olw'okuba nti mu Ekereziya tebasobola kukuma mu kyoto baleeta kando eyo neeyimirirawo ku lw'ekyoto ky'abajjajja olw'okuba tebasobola gimamirirako kabaani ate kaakabaani ne bakaleeta oluvannyuma nga bakawuuba okukabayisaamu ng'omukka ogukyasinza okuwunyira emisambu akawoowo obulungi. Ekitegedde basoose muliro basoose ekyoto nebaleka baleeta akabaani. Bwe tumaliriza awo mu kyoto ekyo mulimu ensasi. Omuliro we gwakira ne bagamba nti gwase ne guleeta ensasi ze bayita ensasi z'omuliro ogwo obutuliko obwo. Kitegeeza nti tusaba Mukama Katonda ng'oyitira mu bajjajja otusaasire. Kyova olaba kikumira omufu nga bategeeza nti ayi Mukama Katonda ng'oyitira mu mizimu gy'abajjajjaffe bonna abaagenda emagombe saasira gundi ono akoze eki? Afudde. Kyova olaba tukiseesa kumukumu nga tetwagala kikole kizikire ng'omuntu yafudde. Awo wokka wewali eddembe wewali okusaasirwa era kibeeramu ennimi webagambira nti omuliro gwase ne guleeta ennimi. Ezo ennimi kitegeeza nti ennimi zonna ezitugatta zifuna ku kyoto. Oba oli Mudaama oba oli Mugeso oba oli muki ennimi zetugatta tuzitabulirawo mu kyoto. Kyova olaba ekyoto kya mugaso eri buli muntu. Abazadde muddeyo mukiyigirize nnyo abaana bakikume nga bakyali balamu, bakikume nammwe nga mukyaliwo, bakikume nga bakumira bajjajja baabwe abo abaagenda emagombe basobole okufuna okusaasirwa. N'olwekyo nze ndowooza nti na buli maka gandibaddemu ekyoto. Nze ndowooza nti na buli wantu woba wakola bizinensi yo ya woteeri nga nnene tuyite tugiteekemu ekyoto. Okiteeka awo abantu bajja ne boota nga ebiboota tebabitegeera naye nga gw'osaba bajjajja ku kyoto okwo. Nsaba bajjajja abantu bano beeyongera okujja bangi ng'era bw'atuuka wano afuna emirembe nakkakkana natalowooza ku kifo kirala naye nga gwe ekyoto wakiteeka mu woteeri. Olw'ensonga nti ettaka lyonna kwe tutambulira lijjudde bafu, lijjudde bajjajja baffe kuba kuno kwe baagwa. Na buli w'okuma obeera omaze okukumira abo bajjajja. Ebifo bingi ebyebbeeyi nga birimu ebyoto era ebisanyukirwamu bingi ge makulu. Ate oba waliwo n'ebifo ebimu ebisanyukirwamu nga bo bagamba nti tubaawo ne fire night. Nga fire night kitegeeza bigambo by'oluzungu ebyo bideete empola mpola. Ekyo bakiteekateeka ne bafuna ekyoto ne
baleeta ennyama ne bookera ku kyoto ekyo basula bookya ennyama we balya okitegedde ge makulu g'ekiki g'ekyoto kati tokyewuunya nnyo nga bakireese ku mufu wabula babeera banoonya ebyo byenyinyonnyodde ate oba n'amaka g'abazungu agamu galimu fireplace balina ekifo kibakubiramu ekyoto ng'era buli weziwera saawa nnya ez'ekiro nga bagenda ku kyoto era bw'obeera ng'ojjukidde abazadde mbajjukiza abakulu abaliko mu myaka egya waggulu ebyoto ebyo byabeeranga wawaka kwe bageriranga n'engero abaana nga batuula ne beetooloola ekyoto taata oba maama ne batandika oba jjajja ne batandika engero abaana abo ne bakula nga bamanyi olwaleero nina ebintu ebinkwasa ensonyi ebinkwasa ennaku ng'osanze omuzadde nga muntu mukulu ng'ali ku mwana amugamba nti emmese tegaba ssente ng'ali ku mwana amugamba amunnyonnyola ebintu eby'ekisiru nga ffenna tukuze tukimanyi nti omwana waakuula erinnya emmese ekola ki emuwa ssente kiki lwaki ofa nakyo olwokuba oli mulokole mwana wanaagerekera amannyo kyekigenda okunyumira Ennono kwe tutambulira eyagaananga abaana okugenda ku luzzi essaawa 7 nga bagamba nti ebeerayo bannannyini luzzi olwo ebigendererwa byalimu bingi Ennono kwe tutambulira eyagaananga abaana okutuula ku ssiga oyogedde ku nsonga y'oluzzi nawummulirako ewajjajja yalinga 7 kati nga yatugaana okugenda ku luzzi ekituufu essaawa 7 yagenda n'alwala n'agenda ewa maama omujjanjaba ataliiwo nze omanyi nkuze njagala nnyo olabako ng'oyagala okutuukayoko ku 7 olaki ekibaayo neesitula ne muto wange tugenda ku luzzi ng'akasana kaaka naye twatuuka ku luzzi ku nkoma anko nga kuli omusota munene naye kyembujjukirako kyali kimu walina kuno ebintu nga bimyufu kuno ku mutwe gwagwo naye twagulengereranga wano ng'oluzzi lulinga wali lukyamira nakakisiriddayo kati bwe twogera ku kyemisoto okukuuma enzizi nze nzirayo n'enseka ng'abannema batugamba nti be bakuuma ebibira abannema kye baalina okukola kyali kimu kwe kuddamu okukkiriza emikolo egyakolwanga mu bibira ne gikolebwa kubanga bakugambanga nti mu kibira kyawo totemamu muti totemamu muti olukwo olonda lukoze eki lugudde wansi ku ttaka ebibira ne bibeerawo kati babikuumisa mundu naye tebiriiwo nayitako mabegakaawo tukyama bwe tuti waliwo akapande tukyama munda neŋŋamba omukazi nti eno gye tulaga ekiro kino mu kibira tugenda kuyita naga nti wa ekibira tekiwezaako na fuuti 2 era kano ke tuyitamu wano bakireka ku kkubo kuwuddisa abantu nakulaba ngamba nti omuntu avugira mu mabira tokkirizibwa nakulira mu oshagedde mu mabira ng'ovuga kati ogikuba olw'ensonga nti emisambwa gino gyakyankalanyizibwa olw'ebintu ebyagendanga bikolebwa abantu kyova olaba ngamba abazadde muddeeyo munnyonnyola abaana mu ennyumba zammwe sebe ennyumba eyo erimu ebitundutundu bingi ennyumba yonna awamu ng'ennyumba erimu ebintu bino wammanga ennyumba erimu eddiiro baliyita ddiiro olw'ensonga nti lyeddiira wamu eddiiro likola mikolo ki eddiiro likola emikolo gino wammanga eddiiro likola omukolo ogw'okutendeka abaana empisa olwaleero n'atalina dayiningi alwana nnyo afazaali afunze ŋŋamba nti olwaleero n'alina abaana batannayonooneka alwana nnyo afune ekinaaboonoono akireeta waki awaka kubanga dayiningi ekanaaluzaalawo okwonoona abaana mu ddiiro omwo abaana baatulanga ku lujjuliro maama n'aleeta akawempe waliwo n'entunula y'endagala oba waliwo kyegendereza
nga si buli side nti zitunulayo era endagala baziteekangawo bulungi. Emmere bwe yabanga y'amatooke gwabanga mumbo, ekitegeeza nti tuzze ffenna kwewumbawumbira wano mu ddiiro lyaffe awantu wamu. Ewantu ewamu ewajjajja yalinawo kye bayita ekigango era mwaliranga mu kigango. Kitegeeza nti eddiiro lyalifunda naye ng'anoonya awantu wanaabatuuza mwenna mubeere nga mutudde wansi mutuule, kubanga omuntu yatuulanga waggulu yabanga taata. Waliwo bino kambikujjukize, oyinza okuba tokyajjukira. Mu kutuula wansi awo nga twetoolodde olujjuliro walingawo ebintu bino, ng'omwana bw'alya n'awuutiza nga kibi era nga bakigaana, naye buli kintu kyalingako ekibonerezo. Nga w'osimba olukono nga bakutegula olw'ensonga bakimanyanga nti singa onoosimbiikiriza olukono ojja kuba wa lugambo. Bayigirizanga omwana okutunula mu ssowaani ye nga bagamba tunula mu ssowaani yo, totunula mu ssowaani ya munno. Ekyo nno olwaliro kiviiriddeko abaana bangi okulekerera ebibakwatako, asula muguno omuzigo naye n'omusanga ng'ate akulungutana ne mukyala neiba kuba teka ng'akulungutana ne mukyala neiba olw'ensonga nti tebaamuyigiriza kutunula muki mu ssowaani ye. Omwana baamugaananga okukwata emmere etali mu maaso ge, ngere eri mu maaso ge bweggwaawo nga kkakkana, totunula mu ssowaani ya munno, emmere ewedde mu maaso go ng'okola ki ng'okkakkana. Kyakuyigirizanga ki? Okulya empola empola musobole mwenna okumalirawo kumu ne banno. Ekyo nno ne maka kati kyalese obuzibu. Omusajja akomawo yalina byayagala kyokka tayagala kukwata lumu ne munne, ye olumala okubirya n'abiswankula awo ng'agweri nga yeebikka. Naye kiva ku ki? Tebaamuyigiriza kukwata bintu mpola mpola mu ngeri y'amagezi. Kuviira ddala mu kutunula mu ssowaani ye. N'olwekyo kikulu nnyo 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 baagaananga omwana okuwuuta enva ezigenze ku lukokola lwe nga kimuyigiriza okulya nga teyeekulukusaako nva n'okwerekereza. Kaakati kalumanywera wajjira taata bamuwanga ebifi bingi, naye nga babimuwa si byonna kubirya, babimuwanga okuyigiriza abaana okugaba. Ngera taata akwatayo ekifi n'akiwa omwana n'ensonga n'agyogera, wamma mwana wange omuwala gwatatenguwa, n'akwata ekifi n'akimuddiza. Bano baamanyanga nti atenguwa tafuna birabo, atenguwa tajja kuddizibwa ku kifi kya taata. Wamma mwana wange ow'obulenzi kwata gwagenda n'oleeta mangu amazzi, va ku bano bentuma ne bagaana. Kati awo waavangawo empisa, obukkakkamu n'obuntubulamu, abaana ne bakola emirimu bulungi. Abazadde tulina ekintu kye tweyigiriza ebiseera bino ekyokuleka abaana ne batuula mu mboozi zaffe. Abaana tebaatuulanga mu mboozi z'abantu bakulu, bakiyigiranga ku lujjuliro. Nga bw'oba olya toyogera. Olwaliro mugamba abaana beeyawudde naye gwe ababegera ku ssowaani. Buli omu n'atambula n'agenda gy'akola ki? Gy'ayagala. Ekitegeeza omaze okubaawula. N'olwekyo mbajjukiza mu kiseera ng'abaana baddayo ku masomero mubateeketeeke mu nnono z'amawanga gaabwe basobole okumanya entambula y'ennono zaabwe. Kinaabayambako oluusi okukola ebintu n'amagezi. Ninako gye nakyala mu ggwanga, mukwano gwange yantwala eri bateeka amazzi mu kataasa, mwenna munaaba omwo, wabula okunaaba kuva waggulu, taata yasooka.
Mama naddako. Abaana kati obeera mugenyi nawe mugenyi oddakawo nga gakyatukulatukulamu. Abaana ne balyoka beetwala bonna saketi bonna ne banaaba omwengalo. Nasooka ne nkiraba ng'ekyokwenyinyala. Naye bwe nalaba nga amazzi gano bagasiimuuza nnyumba nategeera. Sebo tebagayiwa gasiimuula ennyumba okwongera okulaga abaana bano nti gano ge maka gammwe, eno yenju mwe muva mwegattira muno, eno yebagatta. Kitegeeza nti abo si Baganda naye Ennono yaabwe bwetyo bwekola ki, bwetyo bwebalambika nti kubanga ebintu bino bitambulira mu bulombolombo. Kitegeeza nti singa bo tebafunye lujjuliro lwawamu luli olwaffe olw'okugamba nti teweetonyeza, naye era bamala baliira ku lusani yaawo we bakoleza nasuna ne baliira awo wamu okwongera okuttaanya n'okubeera obumu. Abazadde abaana tubaagadde nnyo ne tubakolera ebintu bingi ne tubagattireko okunoonya lubaale w'ebika byabwe. Tubagattireko okunoonya lubaale w'ebika byabwe kubanga obuzibu bwe bugenda okuva nti singa olwaleero ova wano n'ogenda mu ddwaliro ng'olumbe lumaze okukusimba nga puresha zimaze okukukuba, omusawo bw'akuyisa si bwajja okuyisa azze okumukeberako ku puresha. Oba nkyogedde tekitegerekese? Bw'ova wano n'ogenda mu ddwaliro sebo mukulu Miiro ng'ogenze mu ddwaliro bakebereko oba puresha ye eri etya, omusawo bw'akuyisa si bw'ayisa nze agenze nga bansitudde busituzi, nze nsobola okusasula kinene nnyo kuba bandeetedde mu mbeera mbi, kyokka gwe ne baga nti akwatayo buno obukerenda ogende obumire, puresha yo simbi ejja kukakkana. Naye nze gwe bataddeko ecupa z'amazzi ne banteekako kino ne banteekako kino ne banteekako kiri, baleeta ebyuma byonna abasawo abo bayaaye, baleeta n'ebitagenda kukola, baleeta obubakuli obulimu obwambi. Naye ebyo byonna byonna babikola kusobola kwongeza muwendo gwaki, kusobola kwongeza muwendo gwa ssente kubanga walemeddwa okweteekateeka okujja ng'okyali mu mbeera nnungi. Nammwe abazadde kye mbasaba, abaana bo basitule obaleete mu mbuga yonna. Wane wange nze najjula, toleeta totawaana, mujja tuula ebbanga ppanvu nga temunnandaba. Naye abaana basitule batwaleko mu mbuga emu eyo gy'olaga gy'ofunidde omukisa, gy'ofunye n'akasente. Omusawo mumugambe nti njagala kunjalizaako ku baana bange bano, si kubaaza bakuba mweso, wabula mugambe nti njagala obateeketeeke batuule ku lubuga engoma zivuge ndabe mu baana bange bano 7 kuliko aliko lubaale. Kubanga kabonero kankukunala tebakabba tebakanyaga era wanaabaako eno agenda kubuuka, agenda buukira ku mwana yennyini nnyini. Omwana we yagenda okugamba nti nze muwanga nga muwanga atudde ku ye, kyobadde tokola ki, kyobadde tomanyi. Otandikirawo oteeketeeke ezzadde eryo lireme kusanga kaseera kazibu, kubanga bw'onoomutwala ng'amaze oggwa eddalu sente zibajja okukusaba ndala. Bw'onoomulinda gw'omala okufa yali byekolera sente ze bajja omusaba nki ndala. N'olwekyo kyamakulu nnyo omwana n'omutwala nga balamu tebalina kibaluma, bavudde buvi ku ssomero, biseera bya luwummula, n'obatwala ew'omusawo. N'okuteesa mujja kuteesa ne ssente zijja kuba ntono olw'ensonga nti obaleese okutegeera ki ekibatuulako, bakitegeke abaana basobole okufuna emirembe mu nsi. Ffe abaffe tubasindika Bulaaya, omwana olusoma mu kagenda ebweru, bassebo ne bannyabo ne Bulaaya gye muli lubaale tebamwekweka. Tubalabyeko abavaayo ne bakomawo bakola ensonga nga lubaale yabalemesezza. N'olwekyo kyandibadde kirungi bassebo ne bannyabo omwana ne w'anaabaana agenda Bulaaya n'amala okuteekateeka ennono ya waka, n'amala okuteekateeka kuba n'agenda mu bufaaza naye bamugamba asooka addeyo ok'ewaka. Bwaddayo ewaka bakola ebintu ebyo byonna ne babimaliriza bulungi, n'alyoka agenda n'aweereza omukama. Abaana mubatwaleko mu masabo babategeke. Bw'obeera mulundi nga mwe mulina kiteega kyammwe nga kujja omukisa
nga mukisalira nkoko nga mukiira mazzi abaana kibalage obagaye nti baana bange kino kyekiteega wetujja omukisa bw'olabamu abasabuka ennyabo tobabuulira jjamu 2 3 oba omu omulage kitegeeza nti wolibeera ofudde alisobola okubuulira banne ne batatunda maka ne batatunda bibanja byo kubanga abaana ekibatunzizza ebyobugagga byammwe mwe abasajja bassebo nga mufudde babeera tebamanyi soosi wa ekinyusi kiri ludda wa taata mwe yajja ssente zino singa onookibalaga ng'okyali mulamu ebyobugagga byo bijja kubeerawo ebbanga lyonna kubanga bajja kumanya nti wetunaakola bwe tuti ne bwe tuti tujja zifuna taata ze yakola ki ze yafunanga ebintu byongerweko bwongerwa baleme kubisaanyaawo kubanga bajja kukimanya nti waliwo omusingi oguvaako ebirungi ebintu muleme bikola nga mubikweka bw'oba olina ddagala nga walisimba mu nnimiro funa omwana olimubuulire gw'obaza bw'onoofa abaana tebagenda kuddamu kubaza mmere kubanga gwe yali amanyi kyokolera mu nnimiro. Ku nsonga y'abazadde nga abaana baddeyo ku ssomero mulina ebigambo ebyensonyi ennyo bye mwakkiriza okugamba abaana kati na bino mubibagambe mubagambe nti baana mmwe muli baganda bwe babeera basoga mubagambe nti muli basoga bwe babeera bateeso mubagambe nti muli bateeso era na buli kimu ekirina okukolebwa mu buwangwa bwabwe nakyo mukibabuulire. Ekyokubiri bamaama olweza ebbombo kayayaana n'ebintu ebirala ebiringanga ebyo tebirina kye bikujjako okubinogera omwana n'anaabako. Abaana mubanogere bano abasawo be muwulira bagamba tugenda kubanogera ebyogo ebyomukisa jangu okinaabe jangu okole bwoti tewaliwo kyanjawulo kye banogera mu byogero ebyo wabula egyemiddo egy'abajjajjaffe egimera mu lusuku gye bajja era ne banoga ne bawa abaana ne banaaba. Naawe gezaako nalabawo n'ekyenjawulo ng'ekampala eyo batunda emiddo egyo yenga sekula ekinu tekyandivudde waka sekula abaana bawe banaabeko omukisa gubeerewo. Abaana ab'obuwala bw'obeera ng'ozadde omwana w'omuwala mu kyogero teekamu kadaali embaga mujja zino neeno mu masabo kyokka ate mmwe temwazaagaliza baana nga bakyali bawere njagala omwana wange bamuwase embaga naye nga bamunaaza ekyogero temwalimu kadaali bamunaaza abaana mu kyogero nekimusobozesa omwana oyo okufuna kadaali ng'akoze eki ng'akuze. Kadaali togenda mwesibako bwesibi kadaali bamuteekamu mu kyogero. Abazadde ekyo nakyo nkibawadde abaana mubateeremu kadaali. Abazadde olwaleero waliwo empawo ezikubagana mu ggwanga DNA yafuuse DNA basebo ne bannyabo nze sigenda kukwata abaana batwala ku DNA kubanga ndi mu layini ya buwangwa bwange. Bwe baalula abaana wano tewaliwo 100 n'ekimu kikwetaagisa kuteekamu ekibbo omwenge n'omuzigo bikulema okukwata abaana n'oteekamu omwenge mu kibbo ne muteekamu obulira nga mumaze bulungi nnyo okulaamiriza kuba ku nsonga eyo singa tukola bwe tutyo omwana omuwere netukola emikolo nkakasa nti wange oba si wange anti nazze bannyonnyola kano ke kalirako omwana akalirako omwana kano bwe bakajja mu ddwaliro kabeerako oluusi akakoba kano akagiraavu kajjeeko bulungi okamaleko kwata ekibbo ekipya ekitanakola mulimu gwonna kubanga ekibbo ekyalula kyabeerangayo mu kyalo mu bajjajja kubanga twayalulanga lwakuna okwalulwa kwabeerangawo lwakuna enkya ne tusula mu lumbe ku lw'omukaaga ne tulaba omusika. Bw'obeera ng'olina abaana bo nga ddala ekikomanyi nti no kyagaana bintu byagaana ebyekika simanyi tetukyasobola kukola bwe tuti okwalula kubeera kukwata ku ggwe taata waaba abaana. Kwata akalira k'omwana gw'ozadde omuwala oba omulenzi kafujjeko emirundi 2 laamiriza. Olaamiriza otya? Mwana wange
yeggwe gundi waba mamba nganze mulamirize mwana wange yeggwe mubiru oli mutabani wa gundi oli muzzukulu wa gundi oli muzzukulu wa gundi bonabona n'oboogera n'omugamba nti kaakati bw'obeera ng'oli wa kika kino kale situka ove wansi ku ntobo y'ekibbo ojje waggulu ng'okasuulamu mu kibbo nga bamutwala ewaabwe tasobola butamanyayo abakazi abo ebintu babeera babimanyi era tebyabeeranga bya mulujjudde byabeeranga bya mpolampola nga byatwekisize naye ono DNA gwe bakuba ne mawulire bantu mwe nga muwemuse nga muswadde omwana baalula muto atatiisa mukazi kutwala tebaalula bakuze wendi wano tebakyasobola kunjagula bakutwalewa yakalira bana akajjawa akalira wekabajja kali bakwalula bassebo ne bannyabo omwana omwalule yavangayo n'ekirabo ekyerinnya nga bebamwalula bamuwa erinnya ejjalule era omuntu yabanga n'amannya ameka 3 ng'aba n'erinnya ery'ekika lye bamutuuma n'abeera n'erinnya ery'enzikiriza ye ey'obuwangwa naki n'ennono n'abeera n'erinnya ejjalule owaaye erinnya ejjalule ndirina linnya lyange ejjalule ate gwe liryo gwani ejjalule gwe tebakwalula muneefe batwalula era erinnya ejjalule lye bampa ne bannaya babagenderera ki njalyogera omulundi oguddako naye nga erinnya ejjalule ndirina kati obulira buno bwe bwagaananga okuvaayo wano wansi mu kibbo naye omukazi n'akalambira banenze omwana sirina gye namuzaala omwana namuzaala kuba abakazi abo bakalambira nze sirina gye namuzaala wano mwesitulanga bwe yabeeranga muwala nga yalemeddeyo nga mugenda ku kitooke kya Nakitembe kati nemukitemako kino ekyawaggulu nekisigala oba olaba ekitooke nga bakakitemako kitandika okuleeta omunuunu kaakati baafumitanga ekituli wansi eno mu ndu y'ekitooke ne basonsekayo akalira ako mwenna nga bwe mwagenzeeyo mugenda ne mubeera mu kifo eki kimu terigamba nti ate gundi alabika yagenze n'akasokoolayo ako ke kabonero akasembangayo ng'era waagaana awo kati ndindako bwemwateekanga akalira ako wansi mu nkolo kyekyabangawo nga kavayo ne kadde eno waggulu kavangayo kokka ne kadde eno waggulu nga gye mukasanga era mwakasanga nga waggulu ng'enduulu evuga nga mumanya nti oyo waffe tugende mpolampola nga tekafulumidde tekamera bumezi kavaayo kokka ne mukasanga waggulu ku nkolo y'ekitooke okitegedde n'olwekyo kati mweswaliza bwereere awo nyini essaawa zino omwana ali mu myaka 3 akyasobola okwalula akalira we kaba weekali ayalulwa maama waba tajjukira gye yamuzaala yeenoonye kubanga si kirungi mwana mukuliza mu kika kitali kikye abo abazadde be mulaba nalabye ku mawulire omusajja yatemye abaana yassa abaana 2 onoogenda okwenoonya obulungi abaana abo oyinza okwesanga nga tebabadde baana be naye bagenda kumusiba afiire mu kkomera naye nga omukazi oluusi yaleeta obuzibu abaana abatema bazadde baabwe kiba kyava ku butabaalula naye olw'okuba ffe ng'abaddugavu twagadde nnyo ebintu by'okwesaasira ng'ebintu byonna bye twakolanga nga byaffe bya bulombolombo omuzungu waabiwulira agenda n'abikolamu enkola ey'okubirongosaamu ffe awali ekyangu we tugenda tokyasanga muntu ali ebinyeebwa bya mu kinu kubanga baleeta ebyuma ebikola ki ebibikuba bannange njagala bategeeza ebintu ebizibu bye birungi
ekikalubiriza okufuna kye kirimu omulamwa. Bajjajja baffe baafukutanga okufukuta, baafukutanga amayinja ne gavaamu amazzi, supu. Amayinja gavangamu supu ne bamukolamu enkumbi, ne bamukolamu embazzi. Gwe kyoga nti enkumbi ze twakozesanga wano bazungu be baazireeta. Enkumbi bajjajjaffe baazifukutanga, era bajjajjaffe babanga n'essasa nga baweesezaayo ebintu, naye nga egundi nga amayinja ago amasengere mwe bajja ebyuma. Naye olw'okuba twagala ebyamangu ebyokwanguya, nti kakati olwaleero enkumbi ogenda bugenzi ku dduuka n'ogula, ate ekyenfukusa amayinja kye kyaki, tekinologiya waffe n'akola ki? N'afa. N'ebibbo tubadde nga tuluka ebibbo ebirungi ebyaffe, kati baleese obubbo obuzungu, n'okuluka ebibbo baagala kukusaanyaawo. Emikeeka gyaffe kwe tubadde tutuula egy'ensansa emirungi, baleese obugonda. Kati omuntu agamba njagala gali akakeeka akagonda, naye ng'omukeeka ogwo gulina amakulu. Ekibbo kirina amakulu, oba olina obudde nga nabyo mbikubuulira. Togenda wala, twalabye senga kulannamu e Bulaaya. Okimanyi yagenda n'omukeeka gwe ogw'ensansa, era buli watuula gwateekawo kakeeka. Kikolwa ekyo kiraga ki? Kati kankubuulire emikeeka bwe bagiyita, otegere lwaki yagenda nagwo, era olimubuuza wagenda na mukeeka ki. Emikeeka giri egi. Omukeeka ogusooka baguyita kyaki. Ekyo no kiringanga kibuuzo, kyaki kyakumala kizadde, kimalirwawa mu luggya. Mukolo ogwo nali nguwulidde, naye sifunanga mukisa kugula banga balengamba kangukulambululire. Okumala ekizadde ekimalirwa mu luggya, we baateekanga omukeeka ogwo mu luggya, taata n'abuuka maama namugaa nti kale nkumazeeko ekizadde ky'omwana. Omukolo ogw'okumala ekizadde, ekigambo ekyo kikusike nnyo, ne ku ntegeera y'abaana baffe n'omulembe gwe tulimu essaawa. Ekigambo bawemuliramu kiwemulire. Toyina ngeri gy'osobola kigonzaamu. Bawemuliramu kiwemulire. Kubanga kankubuulire, mu kumala abalongo mulimu ennyimba eziwemula, naye nga gwabeeranga mukolo mutonotono, era gwa kaseera katono. Kakati omukeeka ogwokubiri guli tugutegedde, kyaki kyakumala kizadde. Okumanya nga kyamalirwanga mu luggya y'ensonga lwaki omusajja, omukazi tasobola kusala mu luggya lwa sezaala we wakati, naye abeera dduka ki? Abeera ddukawo guno omukolo gwe baakolerawo. Okitegedde? Omukeeka ne baguyita kyaki. Omukeeka ogwokubiri baguyita kalannami. Gwe nsuubira senga kulannama gwe yagenze nagwo, kubanga kalannami senga gwawo omwana agenda mu bufumo nti kale mugende mulannamiza okwo ensonga z'oluggya lwammwe. Kati oli wabanga yekulannama yagenze n'ogwo n'agenda okulannamirako e Bulaaya. Kati awo tekikola ki? Tekyewuunyisa. Omukeeka ogwokusatu baguyita jjiri. Baagulukanga nga bateekateeka emirembe egirikola ki? Egirijja egy'omu maaso. Era ogwo omukeeka baagutonanga butonyi, tegwalukibwanga nti bagutuuleko awaka bagukole batya. Baagutonanga butonyi, kubanga edda omuntu yabanga agenda kuwasa nga bamutonera ebintu. Kati mu bintu ebyamanyibwanga ennyo mu kutonebwa, emikeeka egyo egya jjiri baagitoneranga ki? Abantu. Gye emikeeka esatu gye kifundiikirira nno ne baguyita mukeeka, nakyo kirina amakulu. Mukeeko eka, empewo z'ewammwe zibafuuweko. Katonda w'abajjajja akumbeera omukisa. Waawo. Siyinza kukuta abantu bano abamu
olw'emisomo gy'ogaba n'okubuulira kubuulira abantu. Omuntu yali yeebuuziza nti omukulu wasswa nsuuga kuba aligaweesa asangibwawo. Omuntu oyo aliga kukola nsangibwa mukono lweza olinyirawo obiramu kati ate otandise kunsaba ndagirira omuntu nga njagala anoonye oyo yeka anantuukako era yajja okuba omutuufu okukolako kambabuulire oyinza oseka mukulu Miiro mu masabo muno Lubaale yaleetamu abaki abalwadde aleeta abo bokka banajjanjaba ne bakola ki ne bawona. Kati ffe tukola ensobi ne tuyimirira kuno ku mitimbagano ne tuyita abantu kyova tubajjanjaba ne batakola ki ne batawona. N'olwekyo kyova olaba wabadde okyamawali tewasanzewo kapande kalagirira nti eno waliyo omuki omusawo. Nkubiriza abasawo mwenna abalina obupande ku makubo mubugjeeko mubugjeeko mugezese Lubaale wammwe akola. Bw'aba akola ajja kuleeta abo abantu bajja okujjanjaba bawone. Awo wennyini emabegako awo omanyi nfuna omukisa n'ennyumyamu n'essaawa kabona naye mu kitundutundu ekyo nanyumya na Jjajja Jjumba so si ssaawa kabona Jjajja Jjumba era nga bwe sirize wungaera nakabona nabeera ne Jjajja yewaawo naŋŋamba nti tulina ekizibu kiri kimu. Abantu baffe abamu tebamanyi waliyo abantu abajjanjaba nga sibaasamira. Ensonga eyo ntuufu naye teyampa budde kunnambuulira. Abantu abajjanjaba nga tebaasamira. Omulabi waffe era omugoberezi waffe yali agadde okumanya embeera ebeerawo etya omuntu okubanga musawo naye nga teyasamira. Abo bye basinga obungi, abo bye basinga obungi. Era osanga omusawo mu ssabo naye nga Lubaale amuluma nga Lubaale kyamukola ng'amukala kato kamala kijja kitya. Abantu betukola nabo abatuweereza mu mbuga zaffe muno mu mbuga z'abajjajja bwe bava wano bagenda kutandika kuzimba amasabo. Ekyo kitundu kya muntu atya omwo mutegedde kitegeeza nti bangi tukola nabo bw'alaba nti bagatta kino na kino na kino na kino n'agenda naye alitandika essabo n'alizimba. Be bw'oba osanga nga oluusi alinako n'ekipande, be bw'oba osanga ng'ayogera ebigambo bisatu n'asoma ennamba y'essimu yenze gundi ennamba yange eri 07 nze n'ennamba y'essimu nze sirina budde bugiwa muntu. Waaki agenda okunkubira neme mukwata? Waaki agenda okumpeereza message neme gisoma? Kubanga ndi bize. Era nange nkufunzizza ku nze ndi bize bya ddala sibo mukulu Miiro. Bajjajja kye baasooka okumpa bampa omukisa n'enkola neneeterawo emirimu gye nsobola okugyamu ssente. Era nze nkubiriza abasawo muyige okukola. Ebyo byokkeera ku makya n'oteekawo akoota misambwa n'ossaako eddagala ng'oyita abalwadde mwe mujja okugiramu atagenda wonya. Kuba babaleeserwa mpaka abantu mwasuulira amatalo mu makubo mubajje mubajjanjabe. Yenkola nkadde, yenkola yaddiba. N'olwekyo omuntu yenna ng'olina obwetaavu mu bujjanjabi genda eri eyo omusawo ali ku kyalo kyo. Mulekawo abasawo ku byalo byammwe ne mugenda muzunga nga mutagalira ewala ne babajjako ne ssente nnyingi kuba zikujjako takumanyi. Gendako ku kyalo kyo bakujjanjabe ojja kufuna eddembe. Abazadde nabagambye mpozi omuzadde mukulu Miiro omuzadde nga ayagala kutuuza baana be nga takimanyirako nti baliko ki Lubaale wabula olw'embeera mwe bajja bayita ng'alaba basumbuyibwa abandeetere ne watampe ssente kijja kunsanyusa nti tufunye emiti emito eginaasigala mu nnono y'obujjajjaffe. Ensonga eyo giddemu bulungi. Era ngenda kugaba ennamba y'essimu. Togaba nnamba ya ssimu. Bakubire ggwe. Akukubire omuleete. Nga zze n'abaana
abaana be bazaala bali 6 bali 5 naye ng'agamba omugeso alwana nnyo afe ng'abaana babasaze ki embalu. Nammwe Abaganda njagala mulwane ennyo ofe nga abaana bo bakoze eki basamidde. Kati eri oyo omuzadde yenna ng'agamba nti abaana bange njagala basitula mbatwale mbanoonyeko ekyo ekibatuulamu bona ogula ebinaabakolako nja bakolerako bwereere. Nga muzadde tannatuuka abantu nno bangi tebamanyi kigambo okusamira. Tujja kukinyonyola omulundi oguddako kasita onsuubiza nti ojja kufunanga obudde ojje tunyumyemu. Weewaawo neyanziza neyanzige siibula abalabi b'Ennono TV. Abalabi b'Ennono TV mbatumiddeko nebeerera wano. Neeyagala nnyo era ndi omu ku bantu abasanyufu ennyo olw'okubeera kye bali. Ssebo nze gye mpererera abaana bambuuza lwaki abaana bo tebalina mannya mazungu ne mbaga nti mwogedde ekigambo kya bwewussa. Eriyo abazungu abalina amannya Amaganda. Kakati yenze omu ku abo abatono ennyo abategeera obuwangwa ne babwenyumirizaamu ne babeera basanyufu. Ndi musanyufu nnyo okubeera Omuganda. Ndi musanyufu nnyo okubeera omusamize. Ate ndi musanyufu nnyo okubeera omulaguzi. Nabagambye nti nze nakoma mu kya 6 naye wano abantu abanoonya visa bwe bakola ki bwe bajja. Visa ziri omwo lwaki mbeera sisanyuka. Neyanziza nnyo neyanzege mubeere bulungi.